Yes, nkulamusizzaako mukwano gwange najja osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mukwano gwange yonna gy'oli njagala okutegeeza nti oluvannyuma lwa Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okuvayo n'alangirira nti avudde ku mukutu gwe ogwa Twitter agenda kuba nga afokasinga n'oconcentratinga ku UPDF Army okusobola okulaba nga akola operations ezeetaagisa. Kaakati nno alabiddwako mu ggwanga erya DRC ngenda kuba nga ndukuwa. Nkutegeeza nti oli ku UG Update TV osinza okuba ng'otuwuliriza. Muganda wange yenna gwagala otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko ojja kuba osobola bulungi n'otweyungako. Jjukira nti nno Muhoozi oyo yavuddeyo n'alangirira mu butongole nga walekulidde omukutu gwe ogwa Twitter gw'abadde asinziirako okuteekako ebiwanvu n'ebimpi ebitiisa n'ebikanga n'ebikangatiisa okusobola okuba ng'asika tension y'Abannayuganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaavuddeyo oluvannyuma n'anyumya n'agamba nti nvuddeko olw'ensonga asobola kuba nti mbadde sibaagala mbaagala nnyo era nga tujja sigala nga tuli bumu naye Mukama Katonda kirabika ampise ambulensinze nsobole okugenda okutuukiriza eddembe eyeetaagisa mu ggwanga Uganda ne mu regions ez'enjawulo. Tulisinkana olundi Mukama waliba ayagadde era agenze concentratinga ku magye kuzaawo ddembe mu regions ez'enjawulo. Kakati olwaleero alabiddwako mu bitundu ebimu ebya DRC ng'agenze eyo gye bakolera operation zaabwe mu operation Shujja ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Agenze asazeewo agambye nsazeewo ngondere ebiragiro bya kitange Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne Flex pulezidenti we DRC Democratic Republic of Congo. Agambye nsazeewo mbagondere nsobole otuukiza operation zange okusobola okulaba nga tufuggaza abayekera ba ADF abali mu Northern Kivu basobole okuba nga bambuka regions ezo. Agamba nze nsuubira okuba nga tunaatwegasse ne operation eno ejja kukolebwa ebeere successful okuba nga tufuggaza abayekera ba ADF yonna gye bali yonna gye basangibwa tusobole okuba nga tuteekawo emirembe mu kitundu ekyo. Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mu kugendayo yanyiriziddwa ne Major General Richard Otto ne komanda wa operation ya Shujja yamwaniriza ssaako n'amuwerekerwako senior UPDF officers okukusa Lieutenant General Kayanja Mahangugi be bamu ku bamwaniriza ng'agenze okukyalira ku operation eyo okulaba ebiki ebigenda mu maaso nti omulimu abaana banaagusobola oba tebaagusobole. Jjukira nti nno luli ku Twitter yavaayo n'agamba nti nno ye Chief of Defence Force Gen. Muhoozi Kainerugaba bamuwa olukusa asobole okuba ng'akulira operation zonna ezigenda mu Afirika naddala ezo ensi ezijjuddemu entalo operation bazimukwase ajja kuba suppressing entalo ezo eziri mu Afirika gwe mukwano gwange. Kino nno kyateekawo mixed reaction eri Bannayuganda abaavaayo ku mikutu gyabwe egya social media nga bakiraiminga nga bagamba nti nno eggwanga Uganda libalemye ottereeza kyokka ate mubuukira amalala ge munaatereeza ne bagamba nti nno olaba lino ettono weeriti libalemye ottereeza bikyalimu ebirumira abatujju babalemye okukwata just nekkoni wano yabalema okukwata kati ate ogambe bakuwe Africa namba. Ebyo tebibadde bigambo bya mukutu guno wabula ebigambo by'aba reactinga ku social media okusinziira ku byabadde bigenda mu maaso ku mukutu ogwa Gen. Muhoozi Kainerugaba. Kakati gwe mukwano gwange nkutegeeza nti gwe ayagala otweyungako atannaba kirirawo wansi teweerabira okone mu kigambo subscribe ojja kuba osobola nnyo okuba nga otugoberera otufollowinga ku biri ebigenda mu maaso keepingwe ng'oli updated gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Mbategeeza nti nno nze mbaagala nnyo era mwebale kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Abulamu abali emitala w'amayanja abali mu UK abali mu America abali e Qatar abali e Dubai abali Saudi Arabia nammwe abali e Canada mwate abali ku mululwana e Kenya nammwe mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Nkimanyi temuvaako mubeerako naye ate tekijja kugasa kubeerako ng'otusanzeeko accidentally wabula gwe ky'oba okola kirira wansi gwe atanaakuba ng'osubscribinga okoone ku kigambo subscribe
omala okikoonako waliwo n'obudde bukooneko bukuyambeko nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbategeeza nti nno nze mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV.